Bannange Lawrence olabye club beats at home awanzi zabafana yakubya abantu tune ku tune nemanya muno mbutuufu zabafana yamulogamu jeko dogo addemu akuba abasajja okimanyi zabafana yakoze performance yabadde y'amaanyi nga nungi natuka n'okuba sebo keyboard awanzi zabafana laja upon yourself brother, everything is nice, everything, the sky is on the limit brother. Njagala okutumirako omukulu amanyiddwa nga Paraso musawo w'omugongo. Club beats ziye zagwa lockdown sessions ziye zagwa zatusanga abasinga okikuba baali bakamayanja family sicho yaliko Paraso Chameleon ne Wizomanizo yes ne kuno club beats at home yakomyewo nga Meri Mega Hega Zega era nga kwabaddeko abantu bangi nnyo kwabadde ne omukulu amanyiddwa nga bamuyita Ziza Bafana kwabaddeko omuvubuka amanyiddwa nga Unknown ne Shiba yakoze performance ennungi ennyo ne mwana muwala amanyiddwa nga onogabe kale maama ani Charles Nalubega yayogedde ebigambo birungi nnyo eri Charles Nalubega n'okwongera omutendezo kwa muno ye yagambye kati bucket list ye ejjudde takyalina mu Uganda gwe yegomba kukola naye kolabo okuva yagikola ne Charles Nalubega kuva buto ng'ajja akola ki ayimba ayagalwa alwana nnyo asobola okukola ku linnya asobola okuba ng'akola ki ng'akola kolabo ne mwana mulanzi Charles Nalubega amanyiddwa nga Oshambada ayimba obuyimba obungi ennyo ng'obwo sakayimba kabwe kale mama is one of the biggest tune right now sikyo era kayimba kalungi nnyo Shiba by the way naye akayimba akapya kagenda okuta very soon awo akatabwe nnyo so abasubiddwa club beats at home mugende ku Facebook mujja kuba mugiraba ne ku YouTube yaabwe kweri bulungi nnyo mwena abagala okubanga mukola kinga mugira neze performance yasinze okunkwatako yabadde ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Unknown yakubye tune yabadde y'amaanyi ennyo tune ye eya Bagita Radio Call yes Radio Call nkubira ku simu simanya bambi tongoba njagala kubanga nogwe wange gwendowooza it was a very beautiful voice and a beautiful sound yadde yambadde white era nga it was nice I liked it and yeah the sky is the limit eri mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Unknown era katumusabire byonna gye bigenda okubanga bigwera ate birenga byakabi nnyo so munange awe ngenda okubanga nsinzira nkutuseeko amawulire ga mwana muwala amanyiddwa nga Raymond Namakula guno muliro gwe nnyini Raymond Namakula ne mwana mulenzi David Lutalo bakoze akayimba k'omukwano era nga bataddemu buli kakodyo komanya k'omukwano okutandikira ku Smile nga manyi Raymond is one of the ladies abalina beautiful smile wano mu Uganda si asinga but yomu kwa abalina beautiful smile wano mu Uganda mukwate bulungi kwekuli hugging kwekuli bukissing ne bubedding akayimba kano wonna okawulirako kagenda kuleka kyekimu kagenda kuleeta omubiri gwe okubanga gushanana gushigirira bwe guto kitegere nnyo so large up upon yourself mwana muwala mwana mulenzi David Utalo ne mwana muwala Raymond Namakula however waliwo abantu abatandise okubanga bayita propaganda ku social media ezenjawulo nti no the downfall of David Lutalo led to the rise of mwana mulenzi amanyiddwa nga producer mwita Yaredi wrong answer banange saagala kuyomba namu David Lutalo is one of the Africa's finest vocalist between of all times ovanga ku muntu akuba local aba South Africa aba Nigeria ne bamunoonya ojuka ina collabo ne mwana mulenzi bamwitani ani Solid Star aina collabo ne Solid Star aina collabo n'aba South Africa collabo nnyo zaidi so omuntu nga David Lutalo ayimba band music bwavaayo n'akola collabo ngezo just know is one of the Africa's finest vocalists tukati between so nze Yaredi music we simutegeera oyembedde ayimbanga agenda okukaaba ayimbanga ali mu nsuwo manyi nedda twalinanga emizindaalo tufabe Masaka wakwatanga omuzindaalo n'oguteeka ku nsuwa lolo nsobikola oba ku kidomola nosala kino ntekamu omuze ne gufulumya ki bass sikyo kati bwato gundi bwayimba nze byayimba sibitegeera kuyimbiddeyo akayimba mukinana newulira omwana kwassa ngenda kwagala yalabbana kwassa netunagire ngamba bannange ono omwana wa tabumu and trust me if you're a producer tibanya kwebaza acting musajja afeaturinga ku tracks z'abasajja abamu naddala nga ne manager we ne tulimuwulirako ng'ayimba just ye atekamu part ye nga yakuba just instruments oshega Lawrence nga just instruments one of the things ebyayita the downfall of mwana mulenzi amanyiddwa nga Nice Henry by the way kwali kutandika kola ki kuyimba however bobanga establishment yo yakukuba ndingidi
yakukuba nnanga yakuba sigalayo okitegedde yes Roman Rafiki mumulaba musajja producer neno mukuyimba ayimbayo katono naddayo mu production ye so ya ready njagala okulabula ddayo mu production yo obeereeyo okube eno sula yangayo lumuna lumu tokyesibaako nnyo kitegedde namwe watandiseyo propaganda y'ekisiru mugenda kuleetawo olutalo between ya ready ne David Talo naye akayimba ka David Talo ne Rema Namakula is one of the best tunes and I think we bakaterawe paba kagenda kuba kakuba Africa yonna yonna nasookawoka mu Africa wabula ne international wise kubanga akayimba nakawiddeko mu studio ne kayimba kamaanyi nnyo era njagala okusinziiraawo okubuuza ku manager wa David Talo amanyiddwa nga Uncle I, how are you doing? Kasubiro bulungi nabiro mukyala amanyiddwa nga Lizi ne Sarah obagambe mbatumiddeko nnyo bakyali bangaabo wadde bankyawa bagambe njagala obatumirako ntumire kwani awo nene dakasukale ku luyimba oluyimba luno munnange lulimu ebinonogo by'omukwano byonna nga mbadde nkunyonyola bagenda kubanga bashootinga video kimanyi Lawrence era video negenda kuba efuluma anytime soon so katugibalinze tujja kuba tugibatuusako naye nga amawulire wegatwe gali ku mukwano gwa David Talo ne Rema ogugibeisa mu kabu atenga bataddemu buli kantu konna so katugendera awo n'aba club beats nenjagala club beats atomereteko ku Rema okitegedde obeeteko ku David Talo basooke batukube metemu ku bantu ba bandi awo basooke batukubemukko okitegedde Lawrence tukiwuliremukko engeri ekigenda okuba nti nga kitambula manya nze King Smith nkola ne mukulu wange amanyiddwa nga Sir Lawrence ku kamera yabeerako tukwatagana tonnaku lwenkya